okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Basebo ne bannyabo banirizaako nate mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, tumwebaza kubanga tukuumye n'atuusa kati nga tukyali balamu. Tumwebaza kubanga atuusizza mu kiro nate era n'atutuusa ku nkya lunaku luno nga tukyali balamu. Twanirizaako gwe wenna alaba pulogulaamu eno ensulo ey'enkya mwe tuyigira ekigambo kya Katonda nga tetunnagenda ku mirimu gyaffe, ne tuddizibwamu amaanyi, oboolyawo ne tuweebwa amagezi, ate era mu ngeri endala ne tuteekebwateekebwa olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo okumulundi ogwokubiri. Akuweerezaako si mulala, amannya gange yenze Kasujja Emmanuel okuva mu Seventh-day Adventist Church Kanyenya. Era nga mu kiseera kino tugenda gabanirako wamu ku kigambo kya Katonda enkya lunaku luno olwaleero. Kansabe eri yonna oyo atannazuukuka gwe wandyagadde okukoonako omunjukize okubeera ekitundu ku kuyiga kuno okw'okumakya, omukooneko olwo nno tuyigire wamu nga Mukama atubuulira ekyokukola n'engeri y'okutambula mu bulamu bwaffe. Katuwombeeke tusabe. Katonda omulungi, omuyinza wa byonna, Katonda atudde mu taliggwaawo, erinnya lye ekkulu ligulumizibwe ennyo, lyebazibwe ennyo, Kabaka w'eggulu n'ensi. Tukwebaza Mukama kubanga otusobozesezza okuyita mu kiro kyonna n'otuusa kati nga tukyali mu bulamu, nga tukyali balamu. Omukka gw'Omukama Katonda n'ebitundu byaffe eby'omubiri obiwaniridde nga bikyakola, n'omukka gwo nga guyita mu nnyindo zaffe Mukama. Webale nnyo, webale ddala Kabaka w'abakabaka. Kaakano nno Mukama nga tugenda okuyiga ekigambo kye eky'amazima, jangu obeere naffe, jangu otuyigirize, jangu otunyweze wakati mu mbeera ez'enjawulo ze tuyitamu. Olwo nno tugenda okweŋŋanga ensi nga tutandise naawe n'ebigambo bye birungi nga bisse mu matu gaffe. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwentyo bwe nsabe. Amiina. Ennaku z'omwezi leero ziri 26 omwezi ogwa February oba ogwokubiri omwaka gwa Mukama waffe Yesu Kristo 2026. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogw'enjawulo. Omutwe guno eno gugamba okutya nga kuzze. Okutya nga kuzze. Olunyi lwaffe olw'okujjukira luvudde mu kitabo kya Zabbuli oba mu Zabbuli eya56 olunyiriri olwokusatu wamu n'olwokuna nga kigamba bwe kiti: buli lwe nnaatyanga neesiganga ggwe Mukama Katonda, ndyebaza ekigambo kye. Katonda gwe neesize siritya. Ab'omubiri bayinza kunkola ki? Kanduddemu. Buli lwe nnaatyanga neesiganga ggwe mu Katonda mu Katonda ndyebaza ekigambo kye. Katonda gwe neesize siritya. Ab'omubiri bayinza kunkola ki? Omuwandiisi wa Zabbuli eno ye Dawudi. Ayogera ye ki ky'ayinza okukola ng'embeera ey'okutya ezze mu bulamu bwe. Era mu ye newankubadde nga yali mukulembeze, yali kabaka ow'amaanyi, alina obusobozi obw'enjawulo nga Katonda we yali yamulonda n'amufukako amafuta ng'amuggye mu baganda be abaali balabibwa nga abakulu, ye n'amuwa obusobozi obw'enjawulo. Naye mu bulamu bwe yabanga n'ebintu ebyamusoomoozanga, yabeeranga n'ebyo ebyamutiisanga, yabeeranga n'ebyo ebyalinga bimwennyamiza. Ekyewuunyisa kiri nti omwami ono newankubadde nga ebbanga ery'enjawulo yabeerangako mu ddungu ng'atutte oba mu ddiisizo oba gye baliisizza endogo, embuzi n'endiga nga bwe yali omulunzi. Eno yasinkangana nayo ebisolo ebyali eby'enjawulo
ne bubeefuka nabyo ne n'alwananga nabyo n'abiwangula, n'alwananga n'amalubu n'agawangula. Naye ate newankubadde nga ebyo byonna byonna yabisinkananga n'abirwanisa, kati ate mu mbeera eno ayogera nti nno naye waliwo embeera ezamugiranga mu bulamu bwe nga zijjudde okutya. Kati kino kitegeeza ki? Kino kitegeeza nti nno teriiyo muntu ne wabeera w'amaanyi genkanawa bwe tuyinza olowoozaako atalinaayo bintu bimutiisa mu bulamu bwe obwa bulijjo. Okutya kwo tekumanyi wasoma kyenkana ki? Okutya kwo tekumanyi oli munene waawa. Okutya kwo tekumanyi byonna byonna. Buli omu asinkana okutya mu ngeri ye, newankubadde ng'okutya kwaffe n'ebitweraliikiriza biyinza obutafaanaganako na byabalala kubanga bye tusinkana bya njawulo n'embeera zaffe za njawulo. Naye wakati ng'okutya kuzze okola otya? Ye Dawudi mu Zabbuli eya 56 yatugamba nti no buli w'anaatyanga yeesiganga ani? Yeesiganga Katonda. Era ye nga mu Katonda mwe yeebaliza mu kigambo kye. Era n'ayogerako n'agamba nti Katonda gwe neesize sirityanga. Wakati mu mbeera ezifaanana nga zisoomooza era nga zinyigiriza, ye musajja wattu yali yasalawo okwesiganga Katonda n'okutambulanga naye. Agamba bw'ati omuwandiisi, ebintu bingi bituleetera okutya, ne Dawudi akkiriza nti oluusi yatyanga. Era Zabbuli eya 56 etuwa okuluŋŋamizibwa ku ky'okukola bwe tubeera nga tutidde. Dawudi yali yayiga okukyusa ebirowoozo bye okudda eri Katonda. Katonda alina amaanyi gonna, amaanyi amanyi byonna, era abaawo ebbanga lyonna. Era tewali kibaawo nga tamanyi oba nga takikkiriza kibeewo. Kino kiyinza obutatuwa mirembe mu mitima ku bwakyo. Era wano we wali omulamwa ogw'okumwesiga. Awo we wali ekigezo eky'okukkiriza kwaffe. Buli kiseera lwe tumwesiga, okukkiriza kwaffe nga kweyongera okuba okw'amaanyi. Ayongerako n'agamba nti Dawudi yajjukira nti buli lwe yeetaaganga, Dawudi yajjukira nti buli lwe yeetaaganga, buli we yatyanga, Dawudi yajjukira nti buli lwe yatyanga yeesiganga Katonda. Okwesiga Katonda kitegeeza okwesiga ekigambo kye. Okwesiga Katonda kitegeeza obutateeka bwesige mu busobozi bwaffe. Dawudi yalinga musajja muvumu, naye yali wakoma. Dawudi yali musajja muvumu naye yali akomi, oba yali wakoma, oba yali alina wakoma newankubadde yalina obusobozi obw'enjawulo. Katonda talina wakoma, ye Katonda talina kimulema. Ayongerako n'agamba nti byonna abantu bye batukola tebirina we biyinza kutukoseza ku ekyo Katonda kye yatukolera oba kyalitukolera mu kiseera ekijja. Oluganda ali eyo, ebigambo binene nga bizzaamu essuubi okutumanyisa n'okututegeeza nti ye Katonda alina obusobozi obw'enjawulo. Katonda tusobola okumwesiga, tusobola okutambulira wamu naye mu biseera nga tusinkanye ebyo ebitusoomooza. Katonda tusobola okubeera naye, tusobola okutambula naye ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Omuwandiisi ayongerako n'agamba bw'ati, si nsonga ki ekikuleetera okutya? Emitawaana gy'obulamu, bya nsimbi, nkolagana,
tubikwase Katonda. Amiina. Ye mulungi era ow'ekisa ekingi, era yasuubiza okukolanga ku bwetaavu bwaffe. Kitugwanidde okwesiga Katonda, kitugwanidde omukkiririzaamu n'ebyo by'atukolera byonna. Wakati mu mbeera ze tusinkana nga zisoomooza, nga zinyigiriza obulamu bwaffe, Katonda tuteekeddwa okumutunuulira nga yekka we tuyinza okuddukira wakati mu mbeera ez'okutya kwaffe. Si kyotidde enkya lunaku luno olwaleero? Si kyeweeraliikiridde ensimbi zibuze, waliwo abalwadde, onyigirizibwa mu mutima gwo olw'ebirowoozo? Wakati mu mbeera ezifaananako bwe zityo ez'okunyigirizibwa, Katonda yekka gwe tusobola okuddukira, kubanga ye y'alina solution ku buli kimu. Tewali kijja nga takikkiriza kibeere, era oluusi abikkiriza. Bw'abikkiriza ne bijja mu bulamu bwaffe ne bikola enkyukakyuka, n'engeri yaffe gye tulabamu ebintu n'ekyuka mu ngeri enjawulo. Wakati nga tusinkanye ebitusoomooza era nga tutidde, tukyasobola okwesiga Katonda. Wakati mu mbeera ezitiisa ez'enjawulo ze tuyinza olowoozaako, Katonda tusobola okumwesiga, kubanga ye waali ku lwaffe okutulwanira nga ne Dawudi we yamwesiganga, era Katonda n'amuwanguza ebintu bingi nnyo. Okwesiga Katonda tuyize ne tutegeera nti nno kwe kutwala ekigambo kya Katonda nga bw'akikugambye. Ebiseera ebisinga obungi waliwo embeera weyinza okuba ng'enyigiriza, naye embeera awo weenyigiriza ng'ekigambo kya Katonda kyo kigamba, mwana wange gumiikiriza, kubanga nina kyendi mu kukola eky'amazima gy'oli. Oyinza okuba gw'oyita mu mbeera ey'okuba tewalidde kyaggulo, oba oli awo tonnasasula fiizi z'abaana, oba oli awo olina obulwadde obw'enjawulo bw'oyitamu, n'obulumi obw'enjawulo bw'oyitamu yonna yonna gy'oli. Naye ate mwana wattu Katonda ye agamba mu kitabo kya Yeremiya essula 29:11 nti ye amanyi enteekateeka ennungi eri obulamu bwo. Oluusi tekiyinza obutakola makulu eri ggwe nga nedda ddala Katonda amanyi enteekateeka zange nga mpita mu bifaananako bwe bityo, ansi eri nti ye abimanyi, kubanga ebimu abikkiriza ne bibeerawo olw'okukuza okukkiriza kwaffe, n'okweyongera okumwesiga, n'okukuza okumutegeera mu ngeri ey'enjawulo. Olwo naffe ne tukyusa amaaso gaffe okugatunuuliza ye obuwanguzi waffe. Okwesiga Katonda kituleetera okuwulira emirembe mu mitima gyaffe, kubanga tumanyi nti nno byonna byonna bye tweraliikirira, byonna byonna bye tutidde oba bye tutya mu bulamu bwaffe, tubikwasizza oyo muyinza wa byonna, tubikwasizza oyo kamala byonna, tumukwasizza oyo nannyini eggulu n'ensi, ayina obuyinza ku ntambula y'ensi n'ebyo byonna ebigirimu. N'olw'ensonga eyo gye tweyongera okwesiga Katonda kituleetera okuwulira emirembe mu mitima gyaffe. Olwo nno ne tufuuka bawanguzi nga twesiga Mukama waffe. Nja kubanyumizaayo akagera akampi oba mu experience yange. Gye nkolera ndi musawo, naye waliwo omwami omu gwe nali ntera okukolako. Omwami ono ekyamazima kiri nti waliwo olwajja eri nze ng'awulira pressure eri waggulu, ng'awulira omutima gukubagana, awulira ebirowoozo bimutta, naye namubuuzaako omulundi gumu ti ssebo buzibu ki? Olina by'olowooza, olina bye weeraliikiridde? Kubanga wajja n'omupimako pressure olaba eri oke, naye nga muli agamba omutima gwange guntundugga musawo, mpulira na wano siina mirembe. Omwami ono nayogera naye ebigambo bino wammanga, ne mugamba nti ekyamazima kiri nti wenkebera pressure yo eraga eri oke, terina buzibu. Noyinza okuba olina embeera ggwe ng'omuntu z'oli mu kweraliikirira, naye njagala nkujjukize n'okutegeeza nti embeera ezo z'olina ze weeraliikirira Katonda afaayo. Kkiriza ozimukwase. Kyenva mubuuza ekibuuzo nti mwezi embeera zeoli mu kweraliikirira si kituufu nti waliwo ky'osobola kukola? Nagamba kituufu. Ekyamazima kiri nti nina embeera ezinyigiriza
ng'ate ekyamazima we nzirowoozaako sinada kye nninza zikolera kati nange ne mubuuza embeera z'otayinaako ky'ogenda kuzikolera lwaki ziba zikumalako emirembe kyeva mugamba nemugamba bayibuli ffe tuyigiriza abakristaayo nti eri ebyo bye tutasobola nakwemalira tewali nsonga y'amazima lwaki tweraliikirira nga tetulina naki tetuyinza kubikola kyeva mugamba ffe bayibuli etugamba nti ebyo byonna bye tweraliikirira ebyo byonna ebitutiisa tubisindiikirize eri mukama waffe kubanga ye ateekera ddala ku mwoyo. Omusajja ono kyaba avaawo nga musanyufu ate n'okuddamu okwogerako naye nga musanyufu ng'ayina emirembe era ye ono omwami wasinkana embeera ezifaananako ng'ezo ekimuleeta erinze tajja nti muwe empeke ez'okumira wabula ye wajja ayagala awulire ebigambo ebyo ebimuzzaamu amaanyi n'okumunyweza mu kwesiga Katonda kubanga yakkiriza nti lino lyeddagala eri ebyo ebikutiisa. Gwe biki ebikutiisa? Biki ebyo ebikweraliikiriza? Tolaba nti kyandibadde kya nsonga okubirekera Katonda ye n'akusobozesa okubiyitamu nga Dawudi we yakkiriza okubikwasa nga Katonda era Katonda n'amumalira ensonga zeezo ezimweraliikiriza n'ezimwennyamiza. Ekyolunaku luno olwaleero ng'ogenda nkusaba mankwegayiya ebizikweraliikiriza byonna obiwe Katonda kubanga ye Katonda anaakusobozesa okubiyitamu, anaakusobozesa okubivuunuka era ku nkomekerero ya byonna okutya okujja kuba kuweddewo kubanga obikwasizza omuyinza wa byonna ate era ng'omwesiga. Mukama atuyamba okuwangula okutya kwe tulina mu bulamu bwaffe. Katonda atuyamba okumutenderezanga mu kiseera eky'okutya. Nsaba tweyongere okukkiriza Katonda naye akuze okukkiriza kwaffe wakati mu mbeera ezitusoomooza era n'ezitunyigiriza. Kansabe wonna w'oli awo weewombeeke tusabe olw'ekyokweга kino. Katonda omuyinza wa byonna tukwebaza Mukama kubanga obaddewo ku lwaffe. Ekyamazima kiri nti ebitweraliikiriza bingi nnyo mu bulamu bwaffe. Ebitusoomooza n'ebitunyigiriza Mukama n'ebituteesa Mukama weewaawo bingi ebimu bitwetera n'okuba nga tetukwesiga kubanga binyigiriza nnyo Mukama naye tukubiteeka byonna mu mikono gye egy'ekisa n'okusaasira. Kkiriza obeere naffe Katonda omulungi. Kkiriza otusobozesa okubiyitamu olwo tusobole okubeera abawanguzi n'okukirawo mu bulamu bw'ensi eno Mukama ejjudde ebinyigiriza n'ebisoomooza. Abamu nga beetaaga okusasula ensimbi, abalala ng'emibiri gyabwe mirwadde. Abamu ku ffe Mukama Katonda ng'obulamu bwaffe obw'omwoyo Mukama buttagala n'okukola ebitali bya nsa mu maaso go. Tuyambe ayi Kabaka w'abakabaka tusobole okubivuunuka n'okubiwangula olwo tufuuke bawanguzi n'okukirawo Mukama. Abaana b'abawala n'obulenzi bagenda okufuluma mu mayumba gaabwe bagenda okukola Kabaka w'abakabaka babeere n'obasobozesa Mukama okwenganga n'okusinkana ebibateesa nga bakwesiga era ku nkomekerero ya byonna n'okukkiriza kwaffe fyonna kusitulibwe okuyitamu ebyo bye tweŋŋanze by'otusobozesezza okuyitamu olw'ekisa kino olw'okwagala kwe. Bwe ntyo bwe nsabe okutamu eddungi omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ssebo ne nnyabo atulabye olunaku olwaleero nkujjukiza okuwagira omulimu gwa Avento Media Productions ng'okozesa merchant codes zaffe eza Airtel eya 43 97 850 eya Airtel osobola okusindikako obuyambi bwonna. Wabula ate eya MTN eri 83 89 83. Osobola n'okudownloadinga app yaffe eya Avento Media Productions okuyita ku Play Store yo gwe akozesa Android phone oba gwe akozesa Apple osobola okugenda ku Apple Store n'ofunayo app eno n'obeera ng'obubaka buno obufuna butereevu. Mukama akuwa omukisa ng'oyita mu lunaku lwonna. Sigadde nga nze muweerezaawo Kasujja Emmanuel okuva mu Seventh-day Adventist Church Kanyanya. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.